ofunene Kingdom TV enjiri ya Bishop Kiganda program ye kusingira ojja kuleka nga ogifuna mu kizimbe basebe ne banyabo munzikirize abagenyi b'entambudde nabo lunaku olwairo batubuuzeeko ate oba oli balamuse kantandike ne Big Masavu omulungi bazibe bannange mugamba mutya kasubire nti muli bulungi. Big Masavu nga bulijjo atalina nnyo bigambo matisi bana finally twasazeewo ng'ennaku z'omwezi 25 Novemba 2027 tugenda kwambala ku makanzu nga omukulu naye gye tugenda bannange mutuyambe tetulinawo gye tulina tuli awo tweyiya tuli badongo intro tewedde. Mr. McAfrica lamusaba na Uganda batulaba mwenna mbalamusiza mu nnyaya Mukama waffe Yesu Kristo mwebale okutulaba mwebalire ddala Mukama abawe omukisa sebo obadde wano n'okubunyimba bw'okubye ennyimba n'onzijukiza ebiseera ebyo simanyi oba onookiteerako netuteekako netuwa ebimuli abantu abo naye nze Kiwana McAfrica omuweereza omuyimbi taata omukozi omutume olw'ekisa kya Katonda mpandise n'akatabo ssebo emyaka 25 akwogera ku buweereza bwange mbagala nnyo Mukama abawe omukisa. Amina. Omusumba omutume Agnes Abigaba baramusa ku bana Uganda. Mukama yebazibwe abasebo ne bannyabo abatulaba olwaleero ku lutimbe lwa Kingdom TV tusanyusa okubalaba saawukana na mwanjuzi era omutesitesi wa program agambye nti nze mutume Abigaba Agnes olw'ekisa kya Kristo tuwangalira Kabowa Central Zone era ne kanisa gye tusumba olw'ekisa kya Mukama waffe esangibwawo weewaawo nsanyusa okuba ekitundu ku pane ya leero olw'ensonga zetugenda okumulungula era kanisa tugibagambye ekanisa bagiyita Prayer Tower Church suubira ngikonyeeko. Amina. Era nga ye musumba wa MC Matisi tugenda kukuloopera bingi essaawa yonna mu show leero. Kale Masavu. Kale Mr. McAfrica tukubya akayimba ka Pastor George Okudi n'ogamba abasajja beetaaga okuwa ebimuli byabwe. Katono nnyo tubawe ebimuli byabwe. Kiki omujjukirako wawe yateeka ettaffaali ku gospel industry mu bumpimpi? Pastor George Okudi mu Africa monna teri atamanyi linnya eryo. Naye mu Uganda muno eririnnya nsigo mu nsi y'abayimbi. Ensi y'abayimbi eno gy'olaba ey'aba gospel artist oba gospel music recording artist oba ministers fena tuli bajulizi nti Okudi Katonda yali yamufukako amafuta ag'okutendereza ne style za praise touch n'okuyimba oluzungu y'omu ku bayimbanga international language yasuuka n'aba Nigeria abamu okuyimba oluzungu ate nga accent ye yali etegeerekeka kati ate tuwadde wano ne musumba Abigaba n'ayogera n'agamba nti ate y'omu ku baatenderezanga nga mulenzi muto mu biseera bya tume balabye ekkubo mu crusade ezo zayita revival mu Kampala kati agambye yabuukanga n'agwa wansi ng'azina nga tamenyese just n'atuzaawo akabina ng'azina naye kubamu ku yali azina nabo mu nyimba olwolebyo lwa Wipolo mwe mwali muganda waffe Sekubulwa Martin Ernest Seku Martin eyawaŋŋanguka teyawaŋŋanguka teyagenda na bizibu yagenda kukakasa ne George Okudi yawaŋŋanguka naye teyawaŋŋanguka yagenda kukola n'omukyala Girizo babiri yawaŋŋanguka manyi kamba buuli ekibayita okuwaŋŋanguka okuwaŋŋanguka kitegeeza to go in exile okukakibwa okudduka eggwanga kibayita okuwaŋŋanguka ekitegedde ng'oyigganyizibwa mu ngeri zonna ez'enjawulo naye okusinga ziri political issues naye Okudi tawaŋŋangukangako obuweereza bwe bwasukka bususi Uganda n'agenda n'aweereza wa kati okiraba olemedde ku kigambo okuwaŋŋanguka abatulaba bajja kulowooza nti nno gavumenti ennoonya ekigambo okuwaŋŋanguka kisalewo kitegeeza muntu anoonya refuge ng'ayigganyizibwa naye ogenda okukola n'okuyiiya kikkirizibwa era twagala nnyo ate no obuzibu obutubonyaabonya Mukama waffe yatugamba yatuma mu nsi yonna kakati munne tulekera okulowooza nti abalokole Okudi teyawaŋŋanguka Honorable Bishop Babirye Reverend teyawaŋŋanguka ne muganda wange Martin Ernest Sekubulwa Seku Martin teyawaŋŋanguka
naye era tewali babona abazimba tebaliiwo mu ggwanga kale kuwubya abantu tetwagala kuwubya abantu ekigambo obukuwaŋŋanguka ababadde tebakitegedde ye muntu okukakibwa okudduka mu ggwanga so kati muto wange ate takimanyi makulu yalowooza nti okugenda abroad kutegeeza kuwaŋŋanguka kitegeeza genda mu mawanga ate ng'oli mu njiri mugende mu mawanga gonna mubuulire enjiri eri abantu bonna bwe bakugaana mu kifo ekyo ogenda walala ogenda ki ewalala kunobuulira enjiri era babuulira bali mukubuulira tubagala nnyo tubawadde ebimuli byammwe maama ayongerezeeko badde tubadde kyumyano nga tunatuleta kumpewo naye ayongerezeeko byamanyi kwokuddi ayogedde ku mwanyinaze Joan Ndikirya nti be baalinga mu gurupu ezo kati jjukira wano ennaku zo batulaga nnyo omukyala ku TikTok gwayita Sara Sanyu tetwamulabako naye wulire eggone eryo wulire eggone eryo bannange saitayi okuwa abantu ebimuli tuleme kulinda Bishop yagamba ebimuli lwaki oleeta ebimuli ng'afudde olimbala oluli Katonda wakumalako omwaka n'agamba bimuwenga muki mulamu muwe muleko alye nga mulamu saitayi tukuze ndi myaka 50 tulirwo okwosima abantu Katonda be yakozesa Fiona Mukasa wherever you are in UK we love you so much ensigo yo tegenda kwegaanika tulekeranga okutunulira ebibi by'abantu ebitono nnyo bitwerabize ebirungi bye bakoze bwe tukula tusigale tulage tukuze tulekerawo okwogera Musoma Agnes oyina bweyagala okuwa ebimuli katono nnyo weewaawo nyina benjagala okuwa ebimuli nga omu ku bo ye muzeeyi waffe Musomba Robert Kayanja. Musomba Robert Kayanja ye yayimba ye yagira akayimba kano aka Yesu ye mwami wange bobanga tontwale Yesu anantwala so oyo naye legendary waliwo abayimbi bodogeddeko waliwo abayimbi naddala mu okudda obujja okwa omugenzi dde obalabye ekkubo abayimbi abo bakola kinene nze nali muto nali mwana muto naye gwe nalaba ennyo yali notable yali Jojo Okudi Jojo Okudi yayimbanga yalina nga oba ŋŋambe ki oba hype omusajja yayimbanga n'atendereza ne yeekasuka mu bbanga najja n'agwa ku ttaka fera tulowooza tukyalina kitusobola okukola okuza amaanyi ago okutendereza nga kituufu ddala tokakiddwa tolina kyosuubira naye nga just okikola olw'okwagala Kristo anti ekintu ekyo tulina kukikola nga tubalansinga tubalansinge music owaffe owa celebration ate tubalansinge ne music owaffe owa healing amina Masavu oyina goyagala okuwa ebimuli bidakikemu yes njagala kuwa ekimuli omukyala mita Pamela Ssenyonga omukyala oyo yakyusa nnyo industry yaffe naddala abakola entertainment shows oyo omukyala Pamela Ssenyonga muyimbi naye ate munnamawulire bambi woba olaba mu biseera ebyo twalinanga TV ezaali zikolanga entertainment biri bwetabanga yabwayise ya Pastor Ssenyonga yes yalinga ya WBS Lighthouse akajjaawo naye ngamba like this entertainment shows Pamela yatuuka n'akyusa naga nti we can play gospel music ate abantu ne bakola ki ne banyumirwa so Pamela Ssenyonga muwe ebimuli amina kale basebe ne bannyabo tuba tutandise awo tuyitiddeyo wiiti twagadde kuwa abamu kuba ezimu ku mpagi ze tulina mu gospel industries tuyambeko okushapinga gospel industry gyemulaba gwe twerabidde gwe tulina okuwa ebimuli Pastor Precious Magezi bamumanyi nga Harriet Magezi CEO wa Greater Sound Studio y'omu ku bayimbi nga recording minister yasooka okugulawo edduuka ng'akugjamu n'agakirwana obuzeeyi bwe bubo butaano buva mu ekasiwukira waffe singa nafuna obuzeeyi butaano emabega emyaka 25 singa nafuna milioni 5 singa nyina afuyiike ewaffe gye batunda 5 ku 10 milioni 3 yensula ebiseera bya 25 nalifuna afuyiika kati yagula abayimbi omwali oyo muwala wa Bishop wano omukyalo omunene oyo ani Munyankole
yayimba nga wana Phoebe Ashaba ate yomukubali kataloye yonna bonna yagula mumbejja naye yaziza okubeera omumbejja katalogue kyekiseera tujjukira abantu abalina kyebakoze buli muntu yenna oba oli muweereza wa kikaaki ng'olina contribution bweyinda David Bishop omutume salute tuba tuyingidde wa mwanyina Namaganda mukulu we ne maama yenyini omugenzi bonna baali bayimbi ne bafuna omukonga muyimbi Bishop Senyonga gundi Robert Senyonga kati abantu bano side time okuba recognizing no bawo ebimuli byabwe beti nakibuuko yali kiyitirivu nnyo awo bonna waliwo n'omulala omukyala bamuyita Lydia Yiga tulina abantu betwasanga abantu tujja boogera ku waliwo omukyala Mukwaya Florence Mukwaya oyo mukyala ngenda mutwala mwena mukyala waliwo n'omukyala asabire wa Dr. Serwadda bamuyitani Carol Budwike ye muto wa Joan Ndikirya okiwulidde naye waliwo n'abalala bane betwogeddeeko mwenna mwebale nnyo contribution yammwe osanga esaala ze mwasaba ze zagoba Diamond obutandika okuba nga tunyumirwa bino byonna bitulimu kiringanga aba media waliwo ne kwaya y'abafumbo nga tanakola media kwaya abafumbo batambula nnyo ababeeranga wagirimu eyo naye abo bebakubanga mu bivulu kati nga tebanagituma Serena nze first performance mu balokole yali Christmas day biri either 12 sharp oba 21 kati bategeseewa biri ndowooza biri bategese mu International Conference Center ye Serena yo hole ya Serena eyo kakati bategese awo ensoko okuyimba olulala sagala nabyogerako awo nasobola okufuna sente najje nga tongisaliddemu pamba engatero gye nyambala nga manya nga nsaliddemu obusapatu nengisalamu eno neno nga eyabika nentekamu obuntu buno obutewino enkubeereme ku amina waliwo n'omukyala nenyimba nefuna emitwalo 14 ebiri abiri mu ebiri ofuna emitwalo 14 ku kituuti abiri mu ebiri ofuna emitwalo 14 mwe nakoma okwambala emivumba bajali jantuuka kale akasembe musumba kwa n'omukyala ya Bush ali ku New Caboard mu church bamuyita Rose oyo yayimba mukadde mama yalokoka kumulenda kinana musanvu omukyalo yayimba yagwa mu kizimbe kyeri yakolanga mu bana aba Prayer Mountain webale yayimba oluyimba wano webakuwa mweguddeko nemwerabidde omukyalo oyo erinnya likomewo omukyalo oyo Musumba Rose kulidi Musumba Rose tukutumiddeko ye mulamu waali naye oli eyafa Mutesa tu Memorial Schools amina kale ate yakulira ndoza ne music ministry mu kyacho kale sokolanga akuba ennanga yakola munaye ngaali yambo musumba katikomewo nga balina ne kano ka ogani kano gwe mukyala gwe nasokolanga akasika katikomewo kale basebe ne banyabo awo tuyitiddewo obuyitizi tubadde twagala kwejjukanya nakuwa bimuli abo be bibagwana manyi kiba kiri nnyo ne bakuwa ebimuli ng'okyali mulamu bangi nnyo abashepinze obuweereza bwe tuyimiriddeko ensangi kuno ffe munnange tuli akayimba ka Chwana Mark Africa ke nali nnyimba ennyo Yesu gwe mpeereza wabanga siimi yaŋŋamba ka myaka 25 akayimba ako kale kwegamba ffe tuli baana bato tuli baana bato nnyo nnyini ddala tutandise kansinga obukulu twagenda kweza emyaka 23 mu Desemba naye katutandike show boogedde ku bakulu ba legends be bamenyeemenye waneeno nekindeeta ku mulamwa guneeno tukoze tutya okuzza oba okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima mu guno omulembe bonna be mwogeddeko ennyimba zaabwe ezitalivaawo baagatte taffaali ku buweereza bwe tutambulirabidde nno okuli ekirimi sokolindeko katono nnyo ye Bishop Kiganda oyo yali muyimbi Bishop Kiganda yali muyimbi nga akubuulira era omuyimbi akuba bidongo ennyimba ze zitambulira mu bidongo newuliriza Bishop Kiganda yanyumiza story Bishop Kiganda yetikako muziki waffe ng'amutwala ku radios ez'enjawulo ng'amupromotinga nga bw'agenda n'okumuweereza ngayo ne gy'atalina shows ng'amutwalayo kati yayimbanga ennyimba waliwo olimba nali muto kati nkuze waliwo kati batamanyi bamanyi Katonda bwakumalako omwaka namuzaamu amayirimu ga Bishop tukoleyo ku video TV yino yiyo omusajja ogwolaba yali programs ku TV ez'enjawulo yalinanga programs naye ate yatwalanga ne music waffe era yanyumiza story nti first recording yaabwe yagende
omukulu wa John Michael Mukerwa muto wa omukulu wa uno Joseph Segawa ne bagenda ne beyazika akananga ne bajja wano mu kakanisa kaabwe nze nakyalako mu kanisa yaabwe yalinga nga bamalaya kubanga ekuba nasanga etonye nga bamalaya balimiridde ku gundi yes bino ebintu no byogera tugabe ebirabo tubawe ebimulinga balamu nzijja okuyimba neka njogere ku kiri kye yatugamba ffe nga bali kodinga atumya akananga oli yali ese ekyuma alina ekyuma alesa akananga ye alina obuzinda ne bakwata teepu ne batandika okukuba ekiro kyonna nga bali kodinga music waabwe ne bekolerawo studio awo live studio awo ne babyekubira naye yagamba baabonaabona ng'okugjamu oluyimba n'oluwuliramu kanangananga nga Katonda yennyini. Kakati Bishop, it's high time to love these people and honor them and give them their flowers when they're still alive. Thank you for the contribution. Ekira kyenkujjukirako I'm not soogera bino kubanga nti ndi ku TV yo oyagadde abayimbi banno goli Bishop oli muwandiisi wa bitabo oli entrepreneur tebamanyi birala abantu naye it's high time kati ennaku zonna yabyogera ne gundi ku crusade abadde awo obujulizi. Yes. Naye tosudde bayimbi nze abantu abatamanyi bw'oba oyagala abayimbi nkwagala naye oba okozesa abayimbi manipulating them using them ze sikwagala bwatuyita ku lunaku olusembayo kubanga oyagala abayimbi bayimbe ewuwo nolyoka otuyita tukozesa otudapinga awo you don't have love ogakasana bawadde obutwala 2 what is obutwala 2 kale omulama gwegenda okulekera gwatulaba essaawa zinene bali kwagala abayimbi namwe abatatwagala era sibasalira musango Katonda alina byalabe yabawa okwagala nenaffe nizo sinza butagala anjagala kubanga omwana omuto gy'omulabe tuli bazadde I'm father of 5 now tosobola omwana omuto oggyabo nosimayiringa kiyavula kijja gy'oli kubanga okikoze eki ne Katonda yagaba yagala ensi yawaayo omwana we n'ekyo Bishop Kiganda we bali kwagala bayimbi n'abalala mwenna abaweereza abagadde abayimbi waliwo omuweereza lumu yakwata emmotoka ye n'agiwa omuyimbi nga ndaba emmotoka tegabika wulira munekadi nagimuweerako twala eri naawe ebintu by'ekito kale basabale banyebo omulaba gwengenda okulekera era nga twebuuza tukoze tutya okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima kadde kantwala naye tubadde it was worth resharing mutegeere abetaaga okuwa ebimuli naawe nga tetukwadde ebimuli naye nga kituufu ddala kyoli era nga olina ettafadde ne lyogasse ku mubiri gwa Kristo Mukama akikubalire mu linnya lya Yesu Kristo linako Maka Africa katuwumulemu katono nnyo basabale banyabo naye bwe nkomawo tugenda kutandikira ku mulamu ogwo tukoze tutya okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima mu mubiri gwa Kristo yenze MC Mats kati nyongera kujjukiza takumasimu simu zitaku WhatsApp awoli mulungula tuwulire gwe tulabira ensonga zituteesaako ozoogerako kiso weteketeke maaso kaawo nga tunatuna okumaliza program tujja kuta amasimu wetuwumuliddemu nga tubuuza nti tukoze tutya okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima mu guno omulembe kansoke nalike n'omusumba tulabe ensonga eno bamwe abasumba ensonga zino muziraba nti n'ennyimba twaseseetuka kati ssaawa zineeno mwe musinga n'okuyita abaana abayimba ebidandali mu kanisa zammwe bali abayimba ennyimba edda twayimbanga ennyimba z'amakwayi ezo ezaalinga empanvu ezaalinga mu message ne muzigoba ku bituuti nti ziri obudde bungi kati mwagala nnyo zinene ennyimba ezikyamukeeze eza pate dakiika emu nga luwedde ne nga luleka omuntu abinuse amasajja tukoze tutya okuzza ennyimba ezo zemwogeddeko ez'aba legends mu mulembe guno kati nze nja kwawukana n'ekigambo nti okuseseetuka nze nzikiriza obuweereza buno obw'okuyimba abali mu bo nga bamanyi Katonda waabwe tebannaseseetuka kiddemu nze nzikiriza abali mu buweereza buno obw'okuyimba nga bamanyi Katonda waabwe tebannaseseetuka nate njogerako n'abantu mu kkanisa ewaffe nsuubira naawe wabaddewo ne mbagamba nti Yesu ekikulu ky'amazuukira zaali ensonga 3 ensonga esooka Yesu yajja akole ki atuleetera essanyu abantu tebamanyi ssanyu balowooza lino ssanyu eri okufuna omwami n'ofumbirwa n'okubawo n'ezzadde balongo 3 Yesu yajja ekyokubiri aleeta emirembe yazuukira aleeta ki emirembe ekyokusatu aleeta obulamu obutaggwaawo naye mukulu kirwana bw'obuuza omuntu obulamu obutaggwaawo kyeki agamba tugende mu ggulu tutuuleeyo paka
naye obulamu obutagwa buli mu njiri ya Yokaana essula 17:3 okumanya Katonda omu ow'amazima ne Kristo Yesu gwe yakola atya. Kati omuntu yenna ategedde obuweereza buno obw'okuyimba nga taata wange wano Kirwana tannaseseetuka, era bwe baba tebannaseseetuka bano abaatusimira omusingi obuweereza obw'okuyimba tebanaseseetuka. Njawukanye naawe ssebo. Okay. Kati okusobola okubanga tusigaza omulamwa bano omusingi gwe bateekawo, Pawulo agamba omusingi guli mu Kristo Yesu. Buli muntu yenna agenda kujja azimboko, naye buli omu yeegendereze kutya bwakola ki. Abamu obuweereza obwabwe bwa bisubi ewudu, abalala feeza, zaabu neki ne luulu. Kati kiri gy'oli gwe kyogenda okukola ki? Okuzimbako. Kati bano abazimbi be balina ebizibu naye obuweereza bo tebunakola ki? Tebunaseseetuka. So kati bwe tunaaba tunaabalansinga, kubanga kati okumanya nti emirembe gikyuka, wabaawo Faraawo ataamanya ki? Yusufu. Kati waliwo bafaraawo abataategeera. So kati abo tulina okubalansinga. Tubeeremu ne this kind of celebration music, oyo obakujja kuzaawo ekidongo wakona, then tubeeremu ne music wa fono awonya ki? Emitima. Amina. Mark Africa. Sebo. Gwo mu kubayimbi abayina ennyimba ezize zinyiga emitima. Makati awo twaddamu kulabanga naawe tanso okukuba rap music. Era muto wange n'avuma yavumira wano. Sabyogerako. Yavumira wano. Nedda nze sabyogerako. Naye maama omusumba annyonnyodde bulungi. Kino kye ndowooza kubanga nze sina mulimu gwentegeera mu nsi nga kuyimba. Nakayimba olw'ekisa kyatono emyaka 3 nyina emyaka kati 5 mu gumu. Kitegedde kati mmanyi okuyimba. Waakiri nga onoga nti oyo musajja mulimu wa butunda oba wa butungulu oba wa nnyanya nti kati nze ku level kwendimba consultant by grace of God. Kakati kino kyentegeera nga bola abafumba emmere Kirwana n'agamba yo webuddukiro ebuddu muli wa ttooke. Otegedde omulala ng'afira ku muce so ng'ono alya lumo. Kati music ono nagolaba jinulazi zino zonna zigasa mu Bwakabaka kasazibaamu ekigambo kya Katonda n'omwoyo omutukuvu eyo yenjawulo. Otegedde kubanga music ono nze kamba wulire ng'ojjeko nti worship oba tugambe nti kubanze my best rhythm ogimanyi reggae mpulira ngo nzo nsimye buli kika kya reggae nkirya gwekaso kuba ki reggae. Naye ate kakati waliwo omulala ng'ennyimba ezo ezisooba abantu bamuyita mbu worship biba bigambo osoga mutukuvu Katonda w'amagye kitiibwa n'amatendo byonna bibye tutuvu mulungi kabaka muteefu ebyo n'ebigambo lyrics ezo ziri mu kumuyimusa oyo worship naye worship raga. Kakati ekibonyabonya abantu balowooza mukasita oyimba ngo oserengerera munookabamu amaziga mbuye worship. Kati kyova kati nze ennaku zino ndi mu kusomesa abantu. Kati music ono era bwati bwali era alinganga ne kala z'engoye maama ba abakyala bo tebamala gambala abategedde lwakyala kwambala bwati ndoza nange ne muganda wange nawe kakati ne music bwali ndi buli gwoleeta buli mmere gy'ofumba mu music obabaawo abagirya naye okunyiga emitima sinnategera kyo kinyonnyola bulungi njagala okinnyonnyole kubanga music okunyiga emitima otegeeza zaamu amaanyi kubanga waliwo omuntu nga talina mutima mulwadde naye nga talina kukkiriza nga nyina kuyimba oluyimba olwogera kukkiriza asobole okukoleza okukkiriza mu ye. Mr. Makafrika kankuterezeemu obadde osaba music anyiga emitima. Essaawa zino tulina ennyimba mpitirivu nga kituufu ddala bwe bakakuyimbiramu oba n'omala okukawuliriza ojja kuwulira nga tolina kyokyuseeko tolina kyokomeddwako embeera gy'oyitamu ey'enjawulo bakayimba kooli nti ojja sigala nga kakwongedde enyiikaala oli gwenjogerako ndowooza ayingira ku mmeeme n'akolayo omulimu ekyo nedda okinnyonnyodde kati nkitegedde ekyo ky'oyogera ennaku zino abayimbi naye nga sejjeemu bannaye twekebere music ennaku zino ekidongo kingi naye music tayogera na mmeeme z'abantu. Music okwogera n'emmeeme si kwogera nga ewabunabuna mu lutalo lweruweeru lwalweta Museveni nedda kwe kuba n'ebigambo Katonda byakuwadde nga biriko amafuta ne byogera n'emmeeme zonna eri mulooni kubanga oyo mugagga ali kololo naye obuzibu ekizimbe kye baagala kitwala ye ate talina siriimu n'awona otegedde eri omugumba amaze emyaka 2 mu bufumbo
bawa mugamba kati nzikiriza mpasendo otegedde tokyazadde naawona otegedde neeri atalina kya direction naye naawona si kyoyogera kati ekyo kiva ku physiology awo olina kubanga obuweereza bwe busabira ate ka mbabuulire guno omulembe gwe mulimu bwe muba mukkiriza oba temukkiriza gwakuloga na kusaba bibiri londako kimu gwe muyimbi gwali awo oba tolaba bantu mu nsi y'omwoyo nga Katonda talina kubikkira nsi ya mwoyo nze ndi liida Katonda abadde andaga ebitambula mu music wa Uganda n'abayimbi abamu aba gospel abagenti abajja bali mu kuloga mu aba gospel babajjewo bo batonde gasiya waabwe mu bantu era bazze baga by fire by force togenda banyumiza kati bw'onooba tosaba bagenda kuloga nkizeemu mu kamera bw'oba tosaba bagenda kuloga tebajja kuloga ogw'eddalu ogenda kubeera discouraged ogambe nze ne Katonda ategeera byakuyimba kambireke kagende mu owino so ng'olina okubeera mu owino ate obeera ne ku kituuti byombi bibalansinge tokwata obubi kati tuli bazadde omukulu ali mu 5 abadde alina kutula 6 guno naye jjuka baatula emyaka 2 gavumenti nga tuli mu covid kati tukubuulira nti ojja kwetaaga waleti ate weetaage n'amafuta tegajja by wallet you don't buy yukunoonya mukama yukutambulanga bwakuluŋŋamya yukukola byakugambye kyekyongeza amafuta kati kino kirabo kyo yakikuwa naye ate okubeera relevant kyetaagako amafuta ge maanyi ga Katonda agakusobozesa okukola ebintu by'owa Katonda nga tokufubye amina kati noonya amafuta ekirala tulekerawo okuyimba ebiyimba ebitaliiko njiri naye Katonda ajja kunoonya wayingira mu kiyimba kyo kigaane twakikobye bamba twakikobye la twakikubye kati bibibwatizi twakikubye ojjanga muwoza abasumba bakodo nze nayimbye mu bagundi mu conference bamba 12 ojja kufa n'ebiyimba byo ate nga weerabidde nti wabiguza abamu ate ne studio tebakuwola ne video wagikuze bulimba walita twakikubye Yesu wa vibe twava kubiri ebyobusero Yesu wa vibe ojja byerira amina kale Big Masavu wanji enyimba otambuzizza nyingi era nawe okuliridde mu buweereza buno obadde otusaako engalo waŋŋamyo gina kwita yalinga 228 227 Big Masavu y'omu ku bapromota abakozeeko ne ba legends ne ba upcoming lwakubadde kale bangi ku bo babbi nabo banyiziza tudde mu kikadde tetudda mu kipya tojja kodda naye mu kikadde so Big Masavu enyimba ezinyiga emitima tukoze kyokuzikomyawo mu guno omulembe gw'abajenzi ekisooka amanya nze Big Masavu bingenda okwogera byange tebageza nebiteeka ku TV eno oba bannannyini oba abakozi ekisooka mu gospel eno ffe ennyimba ze tuyimba tuyimba ebika 3 we do a ministry through praise, through worship, through evangelism. Okitegeera abayimbi gye bali abayimba ennyimba ezo nga balungi naye kati balaba church yaffe etutwala ffe oba nga mbenga abayimbi oba music ministry church yayingamu kye bayita more of entertainment to a vibe more than the ministry part kati omuyimbi n'agamba why kibakola ki kibaagala kati ekirungi ki kino Mr. Kirwana McAfrica alimu abantu bali 3 Kirwana McAfrica wali omuyimbi oyo omuyimbi arecordinga wali emakindye Kirwana McAfrica omuweereza evangelist ye akola praise and worship ne evangelism kati waliyo Kirwana McAfrica ate family person kati church yagana ebyo obikkiriza nti mu Kirwana omuntu abantu abo 3 mwe bali mu ye okitegeera bone basigaza ekintu eki Kirwana jangu nga artist kyovala kati bakola posters nga bataddeko omuyimbi nga as an entertainer not as a minister okitegeera kati ne Kirwana nagamba bano baagala gundi kati nange ninakweyisanga ngeza bugeza kali ndi Masavu ngambe baagala gundi eno style kati nange jemba nkola ki jemba ndeeta okitegeera ojja kwekanga nga weebuuza ne church luli twabanga n'ebintu wano ne tubanga ne music gala praise and worship right now lwaki church tekikyazirina okitegeera bayingemu kye bayita let's do an entertainment funa oluyimba oluvudde ku TikTok lwoba oyimba kyovala kati abantu abamu bayimba ennyimba eza AI naye nga balowooza nti omuyimbi yalurecordinga okitegeera we are so much of AI church more than a biblical church kati
yesebo era yogedde ku byamagezi kale tusaba okwebaza ku luno bukyakatula kyogeremu ng'oli nedda bunaku obeerani serious waliwo ebrandinga bubi lweyira leero ovuddemu amusensi omwana wa taata kiniza leero mbadde nanywedde bulungi amazzi kiriya kale katugende ku kibuuzo kyaffe ekirala ndowooza gwatulaba eyo ofolowinga ensonga zino nga bwe zitambula wonoba olinamu enkenyera oba kyeweebuuza maaso kawo nagambye nja kuwa enamba y'essimu okuba essimu particularly obuze ku mulamu ogwo gw'otaategedde oba gw'obadde weetaaga okuwabula sinakindi osobola ogenda ku mukutu gaffe omugatta abantu that's Kingdom TV tuli live already notekayo comment yo nja kulabika nga ngisoma musumba abaweereza bangi wenjogera ku baweereza muno categorize nze bayimbi abakoseddwa mu kanisa ze musumba mwenga abasumba era bangi ku bo ne baseseetuka ne bava mu kifo eggulu wekyali kyabamanyira ne bagenda ne bakola emirimu emirala nga ye bw'omunyumiza ekkanisa kituufu ddala awulira nga yeesittala nga yakosebwa tukoze tutya okuzza abayimbi baneeno mu kanisa abaali bakosebwa munda mu kanisa bangi ebitone biri eyo naye nga bambi eyamukosa yali mu kanisa oba oliawo nga musumba yamukosa oba oliawo nga muweereza munne yamukosa obuweereza n'abusuula n'agenda akola ebirala tukoze tutya okubazza mu kanisa neyanziza mukisa gwompadde nate saamu ekitiibwa bannange bentudde nabo olw'ekisa kya kristo okuluŋŋamya miramwa gino leero nja kukusabayo obutikitiki nga bubo asatu abantu abamu tubadde twogera ku nnyimba ezinyiga emitima tebazitegeera kati oluyimba olunyiga emitima oba a soul touching song kansooke ne secular kuba twogera ku music abantu baffe babiwuliriza era babiraba ogwange si gwakusala musango nze ndi bwako basumba kristo yamanyi wali ku geeti walikola ebintu bye so kati soul touching songs ennyimba ezikoma ku mmeeme ezenyimba ziba deep mukulu wange ayogedde n'agamba nti waliwo ba agenti ba sitaani kati bw'otanoonya nnyo mukama bajja kuteeka ki wabbali kati oteekeddwa okumanya nti the most sought after commodity in the spirit world is the soul emmeeme y'omuntu erimu bingi erimu faculties zesijja kwogera wano okulowooza will n'ebirala byonna so kati n'okusalawo nako kuliki kati ekisinga okunoonyezebwa y'emmeeme kati abantu bano abasitaani bakola ennyimba nga zitagetinga mmeeme akutte emmeeme eyo yakufuga era yasalawo gy'onaamaliriza oba mu ggulu oba mu ki kati waliwo ennyimba mu nsi nga zo zikoma ku mmeeme ensuubuzi za mmeeme kale kanneme nga nsuubuzi za mmeeme naye nga zikoma ku ki zikoma ku mmeeme oluyimba abantu abamu abayimbanga ennyimba ezo eziri deep omukyala bamuyitanga Judy Butcher you cross my heart when you burn in my way olwo oluyimba ne bw'obeera mu kiro nga weebase ne balukuba mu bbaala lukuzuukusa ovanga ku luyimba oluzuukusa omuntu mutulo that song appeals to the soul ne tujja oluyimba oli mugaati gwa baata nali ngenda kayunga kuweereza olunaku lwe naso kuwulira oluyimba olwo nali mu taxi nga nasiibye ennaku 7 drive kwolwo lwe na breakinga naye oluyimba lwankwata oli mugaati gwa baata nagenda okutuuka gyegenda okuweereza ng'emmeeme bagitutte nga bagiwambye eri mu kacupa so kati those are soul touching what nale netubeerayo ne luno oluyimba simanya gonna see you tonight that does not appeal to the soul ennyimba za Lucky Dube zaapiilinga nga twala kati tuvudde mu secular ne tujja ku nnyimba ezikoma ku mmeeme ne tujja ku nnyimba z'ababiri yesu era nange yesu tondekangawo kanaade nsomesa abantu ku kyaki ne mbagamba okuzuukira kwa yesu mulimu elements 3 mulimu kye bayita omutango omuwendo yesu gwe yasasula mu muwendo yesu gwe yasasula ku lw'obulamu bwaffe okutugula mulimu ebintu bina mulimu okubonaabona kwa yesu mulimu okukomererwa kwa yesu mulimu okufa kwa yesu mulimu okuzuukira kwani kati ebintu ebyo babigatta mu kigambo eki bakiyita omusaayi gwani kati nabadde mpuliriza mbadde nina mu akayivu yange ennyimba z'ababiri naye bwe nabadde mpuliriza omwo omutukuvu yali ampa obubaka obwo n'aŋŋamba temumanyi kulwanyisa
okuzuukira kwa Yesu ne mukuteeka mu mbeera zammwe ne mukukozesa ne kukola kutya kubanga kino kyakulwanyisa n'aŋŋamba nti tunuulira oluyimba lw'ababiri endi ku maviivi ayimba n'agamba omusaayi gwa Yesu woza ensonga yange amaloboozi gagolokoke gawoze ki eddoboozi mu kibuga Yerusaalemi kiwoze ki kati those are soul appealing songs babiri nze bamuteekako ne bwemba neebasa enzuukuka si yanzuukusa naye kiri ekiri ku nnyimba ze kyekikola kitya kati ezo ze bayita soul touching songs ennyimba eziwonya ki omwoyo emmeeme kati n'oyogera ogambye ku nsonga ya so katono nyo tuzizayo katono nye mabega kati awo gundi ene eriwo generation ene eriwo eyabayimbi ba gospel kiki ekibalobera okukola ennyimba bwezi kyo ezekika ekyo is it all about nti no omulembe gukyuse nnyo gudduka speed tugobani akirina tugoba kivuga kigwa kitambula nozamaka african woze kyasolo kidamu nedde ekyo kyangu nnyo bagambye kase ekyo kibanga kikwatagana na soul kirezo ina kuyingira mu nsi ya mwoyo ya Bwakatonda kati buli olaba nga olimba nga luboggana buwogganye nga terukoma ku muntu kitegeeza teruliko kisa kino eky'omwoyo pati y'omwoyo teyakoleddwa ne walese talent kyenagambye tukuddeyo okunoonya amafuta oyitegedde kubanga waliwo alwana by the way okulongoosa okugatta okusikulongoosa okugatta ku statement kugatta abantu kyemutamanyi ne bascientist bakikakasa ebitundu 10 ku 10 nti ekintu ekimu kukyogera n'emmeeme y'omuntu n'embracinga kyekyogedde is through music even if it's secular oba gospel oba wabuwemu era sitaani buli wabayagala conveying his message to people aleeta omuntu bw'aba ayagala banyonnyo omwenge ng'amuwa oluyimba olunya omwenge twakuzaala mu bbaala era olifiira mu bbaala era ng'omweguggwawo kane Katonda bw'ati bw'aleeta omuyimbi we gwafuseko ekisa n'amafuta n'omwoyo omutukuvu kuba omutukuvu yenjawulo n'ajja n'aminisitali nga kati emmeeme eno Yesu agamba kirigasa ki okulya ebintu byonna n'ofiirwa emmeeme eyo Yesu yali agula mmeeme omusaayi gwe yaguwayo kugula mmeeme kuba omubiri guvunda wali kino ono Adamu mubiri naye emmeeme eno n'omwoyo byombi bisikira kabaka teyaligambye ate n'emmeeme esobola okuseeseetuka Dawudi agambiza buli 23 nti akomyawo emmeeme yange tasobola gizza nga teyavaawo kakati mu music eno gwe muyimba omubi naye sibasayira musango ennaku z'omuntu aba ayuze love approach naye mbasomesa mu teacher ate era ndi mukulembeze mu kuyimba ebbanga nyimbidde emyaka 3 kati kiki ekikuyimbisa ebiyimba nga nawe nyini tobiwulira nko mu matundu olwokuba wabiguze mu studio abasajja bali bava kufuweeta enjaga kuba nyina ennaku z'omwogera nnyo ku bintu bino ebiritangibe ebisikiriza nvuga benzi yange bikinooteekamu era mukama oyo mukama tonda kunyirira tolaba abalokole tulina kuba basiiwuufu oyo mukama ebyo si bye byokka byayagala okwogera kati yagala kufuula omukama Make a message egweyo Katonda you are God's mouthpiece through music ministry you reach out to souls watyango yotezo oluyimba nga lumu ekigambo kya Katonda okusinziira ku jini weeyo ne ati oyo n'oteekamu ebigambo waakiri bibiri ebya Katonda kuba Katonda bw'aba wakuwonya mmeeme n'omubiri gwo atuma kigambo ki ne kituwonya ne kitujja mu kuzikirira nze ngenda sigenda balimba tewali music agenda kubeerawo nga wa Katonda omumusibeko ku mpaka nga tomutaddemu kigambo ki ekirala muddeyo musabe ensi eri ku sipiidi ya kubaloga ate egenda basuula abayimbi bonna bemulaba abaaseeseetuka tebaaseeseetuka kwagala babajjabuza mu kifo nga bakwata munyenyi zaabwe nga baziteeka ku kyoto baba displacing era bo baafunamu nti bali we baavaawo tewakyali aliwo ebirabo bya Katonda n'okuyitibwa tebyejjusibwa tukyabayina ebirabo bya Katonda n'okuyitibwa tebyejjusibwa tukomewo nekyatusabira ngane mwabasabi kati mbadde prayer request mutandika okusabira omwimi gwotakyalaba kubanga bannange olusifa atuli biza atugamba temujja kudda ku Namulondo nange yangobayo wenyira wengenda okukwatira mu basebole banyabo tubadde tukyebuuza tukoze tutya tuyinza tukomyawo ennyimba ezikoma ku mmeeme mu kanisa olunaku olwaliro ogumulamu angugaddewo bw'onooba olina submission yo ojja kugimpa nga nkwadde omukisa okkuba essimu oba nja kugula naye nga tokoze eki tomaze kusiga ebiseera ebisinga nti nisinza kubukira Mr. Kirwana wakoze eki wabuukidde nga nze masavu lwaki Kirwana embuuka ye endala
ate nange eyange nki ndala kati ebiseera ebisinga abo abayimbi abamu babaweereza webafuna challenge nti ndaye nti MC Max afuuse apostle kati nange ngenda kweyita pastor onfuna kati awo ate walaba nga waliwo ekimunyiziza kitono nga gamba sikyali musumba mbitadde onfuna kyekiri mu ndongo eno kati wenzira ku church erina nnyo kye bayita pressurizing this minister onfuna nti church ejja kuteeka pressure nene ku masavu nkole ng'oli kyakola omulala eri mu nsi endala eri okitegeera ye tate sisobola kale wemba nkisobola fund me somewhere ogenda okulanga church egamba oyo kakati malala ogenda okulanga there's a season where you will say ojja kulaba nti omusumba atakompitinga n'ono omuyimbi how kyovala kati naku zino abasumba bayimba nobabuuza musumba lwaki ozaate okuyimba nti mukama yayogedde nange iji teyagambyeko okomeko waliwo obadde obwira ku kituuti onfuna n'omugamba musumba wano wozze mukyera gwa mese gujja kukuba ng'ate gwe oli mpologoma osange emmese egoba empologoma emisinde otyo ogambe kituufu emmese egobya empologoma onfuna kati okumenyebwa nti abayimbi abasinga bavudde mu kyaki ate ne badde eno mu secular kye bayita nti oyagala kubuukira buli omu wakoze eki wabuukidde ate nekirala church yesinza okutukola ki otukuba oyagamba ate tutya twabawo ebituuti era ngambe onoofukamira neŋŋamba ojja kwesanga nga ŋŋambe nti oba 31 church ejja kuwelkaminga omuyimbi oweeri ate ono masavu emugamba eno bulijjo tumulaba twagala tugambe nti twabuliddeyo endiga etya nejja eno ono endiga olw'okuva okuyimba wano ku kituuti kyo ng'emala eddawa ng'edda eri mu byayo ngamba neve the church we did our part kasa twamubuulidde n'ayatula ki obulokozi oba wamu ntegeererawo nti bamagana masavu ransi okulimba church gwani wali okoze ku church nange nina church eyange gyensumba mu bino ebyendongo byembaamu masavu asabirawa nalayira siryogera musumba wange ku TV emisango gye nina mingi kale musumba Agnes tukoze tukyokkomyawo abaweereza abakusibwa mu makanisa abayimbi abasinza abatendereza bangi basesetuse olw'okuba bakoseddwa mu makanisa tukoze tukyokubazza omubiri gwa Kristo gulabike nga guweebwa ekitiibwa kati mukulu masavu nja kwawukanamu naawe Dawudi yayina amafuta ga mirundi 3 yayina the kingly anointing yayina the priestly anointing yayina the psalmist anointing so kati abasumba kiba kiri mu kitabo ekyamuwandiikwako kyeyagiramu mu nsi weewaawo taata so kati tusobolera ddala okuyimba bwekibanga kiri magenda gange ali mu byawandiikibwa toddeyo nze omulimu gwaffe gwe mmanyi Katonda gwe yatukwasa eri abayimbi ekisookera dda era ekikulu kwe kuwa buli muyimbi akatuuti n'ekisa Kristo kye yateeka ku bulamu bwaffe omuyimbi ono asitukire mu kyo ekyo kasita tukikola ogwaffe guwedde ebirala si byaffe kati abayimbi bano abamenyese emitima nze kimu kyengendo bagamba Bayibuli tetusuubiza kanisa ey'abamalayika naye buli kanisa mubaamu abantu manya buli kanisa eyina malayika waayo oba malayika zaayo ate n'emizimu gyayo so kati buli wonna woosanga abantu ojja kusangawo ekibi kati Bayibuli egamba nti waliwo ekibi ekibikka ku kusobya ki okungi so kati bw'onajja mu kanisa suubira n'ebyo okukola bitya okubaamu naye gwe kintu kiri kimu manya Katonda eyakuyita ate era otegeere n'omulamwa oba divine assignment gye yakola atya bino byonna bijja kuwugula naye bwe birabika njagala ogume omwoyo odde mu maaso ga Mukama omugambe gwe wampita njagala olaga oba neetuma oba gwe wantuma so kimu kyengenda okugamba ennyingo eri yakusonyiwa nakutabagana amina
Joseph terekawo enamba zaffe z'amasimu linda ku masavu okay. sagalo kyachaganye twedeke enamba z'amasimu awo tugenda kuwa omwaganya eyitamu gye tukwata ssaawa zinene bw'okuba ku namba esooka ng'eri bize kuba ku namba endala tulabike nga tukuwuliza oyinza okuba oli musumba oyinza okuba oli muweereza wa Mukama nga wakosebwa oyinza okuba oli muyimbi nga kituufu ddala guli omulama gwe twasooka okwogerako nga gw'oyagala okulabika nga oteesaako tukwaniriza enamba noti 7 noti 638 87 oba noti 7 noti 19 3 gyoboyitako esooka weba eri bize kwa kunamba eyokubiri tulabike nga tuwuliziganya ate bw'okuba Vira TV yo tolina na TV akadde nina katono tulabike nga tukwatagana Masavu wadde olina kyogamba mbadde njagala okugamba kino nkitereeze si kibi musumba byonna byayogedde bituufu naye waliyo kye bayita obulumi obutayinza kuvaako okitegeera ng'oyinza okugamba kizibu nnyo abantu abasinga kye batamanyi kyangu nnyo okusonyiwa naye ate kizibu okwerabira olaba oli kyaliwo yabawa juice ataalimu sukaali kyeyankola ekyo kyatuuka ne kiŋŋamba naye kweri ono mulokole ani yagamba nti yatuwa juice atalimu simu mwangamba nti mwali mu sukaali okitegeera oba enamuŋŋoona okitegeera kizibu kyeyankola ekyo okimanyi okitegeera byeyateekako byonna kizibu nnyo otuuka ne weebuuza naye ono omuntu ono akyakoze kino kweri mulokole oba ntambule ne peva nange nsooka enje wamaali ku line as Kingdom Media tetukuma muliro mu bantu kwegugunga kozesa bintu bitategereka but ali ku simu ojja kutubuuzaako otubuulire ku mulamwa gyaffe gye tuteesezaako mu ngalo akadakiika kano kenyine Wanjike TV. Hello. Ami ninyabo ogamba otya? Aweebwa ekitiibwa oli saidi weera bakuyitaani? Enyabo. Nkuye kwebaza Mukama kuba abaweereza ba Mukama abali mu studio. Enyabo. Naye weetala omulimu omulungi gw'okola okubaleetanga. Ekitiibwa kya Mukama. Kati kiwanda maka Afrika yadde ayogera n'enzijukira eyakolayo ekyekanisa Miracle Center oba yali 2 naye emaliyoga aleekina oluyimba lwolwo lwafuuka n'engula n'etteetu. Mwebaza webale kuyimirira Mukama mwongere omukisa. Kale oyo yakubye kwebaza omulala ali ku simu njagala ng'ogenda kuteesa ku mulamwa gwaffe either guno gwe tuliko ogw'abaweereza abakosi bange bali mu makanisa oba guli gwe twasoose butya bwe tuyinza okukomyawo ennyimba ezinyiga emitima KTV. MC Max Wanji Nyabo oyogerako ne Nagasha Wine Kabowa. Enyabo nsooka kwebaza abaweereza ba Mukama okuli Agnes Abdugaba. Enyabo nange nga ndiko ku mulamwa nga bw'ayogedde ddala abaweereza ba Mukama badde ku nnyimba ezasooka. Kuba oluusi asobola okuyimba oluyimba n'ogamba ye naye luno omulokole yaluyimbye. Oba ne bamuwanga okutendereza n'aleeta ennyimba eziri n'azitendereza mu ngaazo oyo ku TFC. Omwana n'atubbawa kale oyo ye bwatyo bwateeseza nti ennyimba ezikyamula abantu. Kale twongere ndowooza babiri amasimu tugaggalewo. Ali ku line Wanji KTV. Hello. Sebo taata. Yesu yebazibwe nnyo. Amina sebo osibyeyo otya? Amaanyi nze mulonde okuba wano e Masanafu. Sebo. Ku nsonga eno esembyeyo in fact ensonga eyo omusumba wewaawo akinyonodde bw'atyo naye enanze kyenzize ndaba nti abakulembeze baffe ebiseera ebimu bakoze kinene nnyo okwegobako abamu ku baweereza mu kyaki olw'enkwata ng'enkwata gyakwatamu abantu abo kubanga omusumba n'ali kuyise muzadde omwana bw'aba akola mu siteegi ezo omanya nti eno siteegi gyatuuseeko yeetaaga kumuyamba bwati oba yeetaaga kino naye eriyo enkwata gye bakuttemu abaweereza oluusi ne bagoba mu kyaki so kati musumba kiri kyayogeddeko nti manya ekyakuleeta era manya nti waliwo ne setaani wekiri aliwo nze nalirowoozeza nti ne bakama baffe abasumba muyige enkwata gye mukwatamu abantu abali wansi wammwe era muyige n'abantu nga bakula mu stages sebo neyanziza nnyo akumpera omukisa asembayo yekka ali ku simu amasimu ngaggalewo njagalayo omuntu omu yekka asembayo amasimu ngaggalawo KTV. Hello.
Hello. Wangi ssebo. Mukama yebazibwe ssebo. Aweebwa ekitiibwa ssebo, njogerako naani? Oyogera ne Mwesige Fred Manyoga Seka. Oli sayidwa? Seka sub-county. Osinzidde wa ssebo? Manyoga Seka sub-county Kasanda district. Kale taata Villa TV ombuulire kyogamba. Mukama wange kireetedde abantu obutalokoka sibasumba baffe. Sibasumba baffe nti batugoba. Naye abantu bakifuddemu ekifuula nnenge. Balokoka tebalokoka, bayimba lwa ndongo eyingidde mu kkanisa naye tebalokoka lwa kugenda mu ggulu. Ate n'abasumba si be bagoba abayimbi, kujja kuba n'abayimbi bajja mu lwa ndongo nga tebazeemu lwa kulokoka. Kireetera n'abasumba baffe abamu nabo obutalokoka kutwala abantu mu ggulu. Kati omuyimbi oyo gwenda ba ku TV oyo w'essaati eyina ebibalabala eyo miwanvu eyo, emikono emiwanvu, oyo musajja muyimbi nnyo era kyabadde ayogera kituufu n'omusumba waffe oyo omukyala. Naye abavubuka b'ennaku zino ze nnyingira mu myaka 60, waliwo abayimbi abaali bayimba edda nga bayimbira mu mwoyo gw'ensi, naye nga n'ennyimba zaabwe olwaleero ze zireetedde abakyala baffe okubeera nabo ne bafumba mu maka gaffe. Naye abawala abaffe ab'ennaku zino batambula n'omulembe oguliwo, boogera bambala nga bwe baagala, ne mu kkanisa bambaliramu enkunamu, so si basumba babayita nti bambalemu enkunamu. Oteeko Mukama okwaka eggwanga abantu ne bategeera ekyokugenda mu maaso mu kkanisa. Amiina. Mukama abawa omukisa kwekyo. Kale oyo asinzidde Kasanda district bwatyo bwateeseza era endowooza zaffe endowooza ze tuziwulidde. Kale tusiibula busiibuzi Masavu siibula takandandike naye masiibula busiibuzi dakiika. Banange abali ba KTV mwe bali ko abaddeko olunaku olwaleero nebaza Mukama essaawa yonna waliwo ekijja banange nange mujje mumpagireko. Nze saagala kujja ku lunaku lulinga Mukama ampise ate mujjuze ebintu ku Facebook. Mubimpe kati nga nkyaliyo essaawa yonna. Kale sebo. MC Masi ajja okuba MC naye maama sina za musasula. Masavu tweyanzeke. Mr. Macafrica siibule. Bane neyanza nnyo sebo we bali nnyo mutesitesi owulidde n'abantu nga bakusiima okutuleetanga wojja wano n'owulira nga obudde balinga abakwadde eddakiika emu so nga ziba essaawa 2. Kaakati kyo kyenjagala ogamba baganda bange abasinza abatendeeza abayimbi mwenna ekyamazima ennaku zo mbadde n'ebituuti bitono naye nze ebituuti byenzita. Njagala onoonyeeko ku Facebook, onoonyeko okusinga ku TikTok mu bayo essimu mweri n'abasumba abaagala abayimbi abalungi kuba kati abasumba bangi munneesiga. Abayimbi tubalina abajjudde omwoyo nga tebajja kujja kukwana buwala abo babufunisa embuto. Ennaku zino Bishop yadde ayogera wano n'agamba nja kukuba abantu abazungazunga n'abawala. Nakirabye ku KTV kuno. Kakati n'olwekyo ekyo nja kirongoosa omusumba ojja genda ku bayo oteeke mu Kirwana Macafrica official naddala mu abeewala abawala mugamba ndwawo okujja eyo abayimbi mbatandika kubba baleetera. Abayimbi abatalina bituuti kasoono oba ng'olina omusumba nga wajjula omwoyo ng'olina ekigambo mu nnyimba zo nga tosiba biviiri nze abeviiri mwamunyiigira naye nange ng'ejjesa abatuma bisiba nange Katonda yaŋŋamba okubeera nammwe ab'ebiviiri n'abasiba balansi n'abalina earring mwe sirina kituuti kyammwe. Ab'ebiviiri abasiba balansi era kano okimanyi kemugenda osalamu mwe bannamawulire bazibu mwe sirina bituuti byammwe naye olina okuba ng'olina omusumba nga toyimba mu bbaala nga tolina biviiri kubanga bye bituuti bye nnina nga tolina biviiri na earring. Ebyo bituuti binzita. Ebyo bituuti byenzita mbirina ayagala okuweereza nga gwe nnyontayo yakuweereza. Nalabako mukulu munnange ng'ali kundi alaajana olwaleero Sande njagala kuweereza ne mukubeko ssemu nengamba ennyonta ng'emu ttono bambi naye kambabuuli amazima muddeyo musabe. Macafrica neyanziza. Mukama abawa omukisa naye mbaagala nnyo bambi temunyiigira ngambye baviiri ate temunyiigira mwe Katonda yabatuma kufuma biviiri ne earring musumba nawe si mwe yabatuma era temunyiigira neyo si calling yange. Kale musumba siibula. Kale bannange abooluganda nze ŋŋenda kwebaza ku muzeeyi Bishop Kiganda. Tukwebaza nnyo taata weebale kutuwa mukisa guno n'ekisa Kristo kye yakuyitiramu naffe ne tubaako ebigambo 2-3 bye tutangaza eggwanga ku bintu eby'enjawulo by'oba otuwadde okuyita mutesitesi waffe tukkaanyeeko maama omundabira. Guliba mukisa munene nange nenyimirirako ku mabbali ge netuweereza eri obwakabaka bwa Kristo naye njagala nnyo n'okwebaza mmange omukadde Saalo Swana eyanzaala
n'abaweereza bennyimirira nabo ntuusa ne obubaka obw'amazaalibwa amalungi eri omwana muwala Namakula Diana nga 7 Mukama yamwongeddeko omwaka omulala. So tuddiza Katonda ekitiibwa n'ettendo ne Masavu mutumidde ne mukulu wange Kirwana. Kale. Okay, tetugenda kutumidde pasa wange Pastor PK Gaba Community Church ne Mama Irene mbatumiddeko mbagala nnyo. Yes. Diana nga yankola bubi bannange happy birthday Diana ndowooza olunaku olw'enkyanja kubalaga ebifaani by'omukyalo oyo Diana birthday esimanyi yali administrator mpozi happy birthday Namakula Diana yoga emyaka gy'otuuseeko olunaku olw'enkya tugenda kubeera mu Friday Miracle overnight ku Christian Focus Center mujje tusabeko ffenna ntumiddeko Musumba Agnes Zarwango Musumba Florence Musumba Dickson Onyango ne Musumba Jovia Mukama akume sebo nange ngamaliriza Pastor PK ntegeza Pastor Peter Kasirivu ne Irene Kasirivu mbadde nkiwulidde bwegaba pike bate bajja mutegeera mbatumiddeko be bansumba yenjiri eno gyolaba nnina webale nnyo Jose and the entire team gye tukoze nayo yenze MC Mats tukwatagane enkya.